abwe ani namuwonge atudde wano ku bba olw'okufiirwa bba Olunaku Kato Lubwama eyabuuka ku Lwokubiri nga takusomezi 6 tukusaasidde nnyo mwannyinaffe okubibwako mukwano gwo ennyo bw'atyo era taata w'abaana tukwasa Mukama Katonda akusibe ekimyu era akugumye mu mbeera eno gy'oyitamu kati. Tusabira abaana bammwe Mukama bawe buvumu obw'ensusso era Katonda yekka yababeera ekiddukiro era obuddukiro bwammwe nga famire. Tusaba Mukama Katonda mwoyo gw'omugenzi aguwe ekimuli eky'emirembe era agulamuze ekisa ku lw'enju Mpuuga Patrick Mulindwa yataddeko omukono. Obubaka obulala bugenda kujja tujja kusoma obulala bwazze dda mu nnaku ze tumaze nga tukungubagira omugenzi nabwo tubusomye. Bantegeezezza nti obubaka obuvudde ku buko ewa ani obwa MM akomyewo mbubuuse nnyo ne tusoma ssente mukulu amanyire Tadeo agambye zena mabugo ga $1,000,000. Tweyanziza nnyo tweyanzeeke. Nsaba aba executive munyambe Pastor Bujinga ateekeko ekimuli kye kati ng'aba Black Pearls nammwe bwe mujja n'aba Diamonds Ensemble bwe mujja wano tukole speech zammwe kati. Aba Black Pearls nsaba mujje. Ekibiina kino ekya Black Pearls ffenna gye twatandikira okuzannya kibiina ky'omugabo Endugwa gye twatandikira gye twasinkana Kato Mariam Ashraf ffenna Nsubuga gye twatandikira. Nsaba ne Honorable Sewungu yazanyirayo emizannyo atobye agenza okutuuka alinga ono twali tutunda manda omwana yamaliriza mu Parliament. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Banange nga kitalo nnyo tekijja koma mulina kwogera kitalo. Abakulu monna abali wano tubassaamu ekitiibwa era mwebala okujja okutuwagira nga bannakatemba ng'abayimbi ng'abafirimu ng'aba buli kimu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuzze wano nga twambadde enkuufiira nnyingi. Tuli bayimbi, tuli bazannyi ba mizannyo, tukola buli kimu nga bwe mutulaba wano. Abamu tebannatuuka ba Black Pearls ate n'omumbejja naye simulaba. Muwala wange ndagire simulaba. Andooza ali mu mirimu. Aba Black Pearls bazze bali mu kkubo naye katubakiikirire. Black Pearls lwaki eyimiridde wano? Omugenzi njabbi kutula mangu nnyo. Omugenzi ono gwe mulaba kaali kato, kaali kasamba mupiira ku Old Kampala.
Wankalubo yangu otwegatteko ssebo Haji ogenda kutuula balete wana akatebe koyimirire odi Kampala nga bwenkomye omugavendugwa omugenzi omugavendugwa yavumbula ekitone ky'omwana mulenzi ono agenze ye mumukubireko mu bugalo omugavendugwa nali mu Amerika nankubira naŋŋamba nti luntamye omuzannyi agenda nga mukulukulu naye tufunye luntamye omuntu okugamba nti ofunye luntamye ng'ate kaana kato kyali kyamaanyi gyendi. Black Pulse ebaddewo emyaka n'emyaka nga ne kato mwali teri lunaku na lumu lwe yayimirira n'atayogera ku mugavendugwa. Tewali lunaku lwayitawo n'atayogera ku Black Pulse kubanga ye yamufuula kikyali olwaleero. N'olwekyo tuyimiridde wano nga bannyina nze ndi mwanyina wa mugavendugwa ng'abaana ba mugavendugwa n'abazzukulu era nga tuyina mukulu we Haji Wankalubo. Omuzannyo gwatutumula omulongo n'agenze amaka mu buwaŋŋanguse gwe muzannyo gwamututumula ne gumugyayo era ng'azanyanga yazanyanga vaisi n'olwekyo bonna bonna abaagenda mu mizannyo egyo baamulaba divided family kyansala era yaddamu olugendo lwa wasajja yaddamu wasajja mu bizinga by'essese ziri basanga n'essanyu abeyogera omusaayi gw'obutiko emikwano nsi emizannyo mingi yazannyira mu Black Pulse. Black Pulse efiiriddwa omuntu ow'amaanyi n'abalala bafiiriddwa kuba yagenda mu bibiina n'ateekawo n'ekikye naye tufiiriddwa. Bw'obanga oyagala okumanya mu butwa bwe kubaze nalaba omugenzi ono ng'alina emyaka 18 nga muto ddala n'anjagala era bwe neesimbawo ku kyabakadde yampa $1,000,000 n'angamba tandikira okwo mumukubire ku bugalo $1,000,000 teweeka bannange. N'olwekyo bannange obadde ogambye ki? Katuwogere kubanga ayina gy'avudde si wano mu bbanga makkati ayina waavudde. Bannange tulumiddwa nnyo naye ngenda kuwa akazindalo taata we kuba yali amuyita taata we naye ayogereyo akagambo kamu. Bakungubazi bannange amanya gange nze simwogerere Wankalubo nze menta wa Kato Lubwama. Abadudde mu bisaawe bya Katemba bamanyi bulungi nze nafuuka olugendo lwa Kato Lubwama okutandika okuzannya Katemba. Bamondekera ku Theatre Riverside nga mububuka muto banne nga bagenza okuzannya nga tannayingirira ddala Black Pulse kunyweramu naye nali nzannya nga yavunaanyizibwa okusika curtain naye Kato Lubwama yakeerewa okusika curtain naye nzira nembuuza nti ani abadde asika curtain nga ffe bwe mutumanye emmanju eyo tuba bakambwe ne mukuba oluyi. Kato yaŋŋamba kimu nti ssebo weebale naye nange okuva olwaleero sikyaddayo kusika curtain ngenze kuyimirira ku stage kuzannya okutuusa lwafudde. Kato Lubwama ye musajja omu ku bampeesezza ekitiibwa bwe nasobola okubeera nga tenatandikawo abantu abatali basomesa
abatabiri ba health workers ogende Makerere okusoma. Kato yali omu kwabo abagende Makerere n'akola ekigezo kye mu Luganda. Kato n'ayita n'avaamu kyabadde, kubanga Kato Lubwama abadde byonna. Abadde muyimbi, mutendesi, muwandiisi, muzannyi, muyiiya mu buli ngeri yonna, ate nga mwagazi w'abantu buli kiseera, assaamu ekitiibwa atuwe era akubiriza abalala okubeera nga bamunywererako. Katwafiiridde ku mazima ga ati. Mumwagale nnyo. Nsaba audience eno ekuŋŋaanye nga mmaliriza, kuba sirina bingi byakwogera, naye mbasabe muyimirireko munkubire Kato mu ngalo ez'omwanguka ati musiibule Kato wummula mirembe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Akatalekeka omwaka guno Kato yaŋŋamba nti ayagala mutwale mu Amerika, kuba yasiba emigugu okuva nga myaka 18. Naŋŋamba naye gwe wakula otya? Nasiba emigugu n'enkulinda. Ne mugamba mu August tugenda. Naye August tamutuusizza. Naye agendedde mu mwezi gwe gumu ogw'Omugava Endugwa. Bannange, kino kyannewuunyisizza. Omugava Endugwa abadde musajja w'amaanyi gy'ali, naye bagenze kusinkana bombiriri. Kakati bannange, sisobola kuwa kazindalo ng'omwami ono tannayogera. Ebyange bigenda kuba wano. Ono Abe Mukiibi n'omugava Endugwa, Mukama mwezi emirembe, baganda bange. Nze okugenda mu Black Pearls nali noonya side income nga mmaze okusomesa nga ndi military police. Okusanga Kato. Naye kyensinga okwebaza Kato, ne bwe twali mu palamenti nga bamuwaabira nti tasomye, bwe yagenda mu kooti yagenda ne bannakatemba n'akubira engoma ku kooti. Oyo omusajja w'amaanyi yapromotinga art. Ekisembayo, Kato Lubwama, mwe abazze okuziika mwenna, bwe tukola omuzannyo omupya, nange mwe naabeera Abe Mukiibi ananzikiza simanyi, mujjemu mukomewo mu theatre tulabe emizannyo. Mukomewo mulabe emizannyo. Bino bisikiti bye mulaba ebya TikTok twabizannyako ku stage, bu street acting obwo nga kate ne libazitereza emabega byaliwo wano. Naye ono omusajja wamwe abafuze emyaka 4 yatta buli kimu. Naye mwerwaneko tuddeyo ku stage mulabe emizannyo, weekend mugyeyagaliremu. Esente z'ofissaamu kabbiya, labako omuzannyo ku gundi ku theatre yaffe Bativale awala wonna Senkumuge waali mugendeewo mulabe emizannyo gyeducatinga abantu, mujja kuba mukomezaawo Katonga azuukidde bulungi. Mwebale nnyo. Onoosanyukirawo ku weekend Riverside Theatre, mukomyewo emizannyo gya Yutiga mugireete fast oveeyo tukube ekintu. Kato wummula mirembe, ne baza ba MPs okwagala Katonga bwe twamwagala, ate ne mujja mu bungi. N'aba DP mwebale nnyo. Bannange, nga bannange bonna boogedde, buli omu ajjukire gye yava. Buli omu ajjukire gye yava. Kaakati bannange aba Black Pearls twesonze ne tuvaamu $2,700,000 ng'esente ezo zigenda wa Namwandu. Namwandu asobola okuba nga alabirira abaana abamu abasigaddewo. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala, naye nga kyetwagala mujjukire Black Pearls. Bwe mugiwulira nti eri mu theatre, mujje mulabe emizannyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanziza nnyo, tweyanzike bannange. Nsaba ba Diamond